Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza wano, waliwo omukyala eyambuza ku ddagala eryo ery'enkizo ly'osobola okuteeka mu nkumbi wamu ne mu butiiti. Eriwanga obutiiti oba enkumbi. Enkumbi abakyala muzitegeera obugoye bwammwe obwo bwe mukwesa ku nsonga zammwe ez'omu buliri. Eddagala lino ly'eddagala eryo ery'enkizo eky'amazima ly'osaanye okubeera ng'ofuna obeere ng'oteeka mu bugoye obwo. Eky'amazima obugoye obwo bw'omu buliri oba enkumbi si kirungi zikozesa nga toziwanzeemu ddagala. Ate kyandibadde kikulu nnyo eddagala n'obeera nga gwalyewangira mu gwe nannyinizo. Kiba kikulu nnyo omanye nti kino kyentaddemu na kino kyentaddemu, kino na kino kyentaddemu. Waliwo eddagala ery'enkizo nga ddyo liteekeddwa okugendamu. N'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo obeere ng'enkumbi ezo nga tonnaba zikozesa sooka oziseemu ddagala, sooka oziseemu eddagala kye bayita okuwanga enkumbi wamu n'obutiiti. Kikulu nnyo oyambala obutiiti obwo nga buwangiddwamu eddagala naddala obwo oba mu kisenge obukola ku nsonga y'omukwano. Kwegamba ogezeeko okubeera ng'omusajja ono omunyweza obeere ng'omwenywerezaako. Kati eddagala eriwanga obutiiti era lyerimu ly'ojja okuwangisa enkumbi. Wano njagadde nkubuulireko eryo ery'enkizo naye nga nkugambye nti ddagala lingi ly'osobola okuwangisa enkumbi oba obutiiti. Lisobola n'okuwera ebikolo by'eddagala ebiwera 20 oba 24. Wano nkuwaddeko 12 bye ngenda okuwaako. Eddagala erisooka akafugankande. Akafugankande ako ka makulu nnyo mu ddagala eriwanga enkumbi. Omwami oyo obeere ng'omwefuga abeere mwami wo gwe wekka. Eddagala eddala akasambandege nako kakulu nnyo mu kanonyi. Waliwo kisambandege ekinene n'akasambandege akatono. Akasambandege oba ekisambandege ky'onaaba ofunye kijja kuba kikolera bulungi nnyo. N'akatakula kakulu nnyo mu kateeka mu ddagala eryo eriwanga enkumbi nako beera ng'okassaamu. Omukaabira n'omukaabira ogwo ebikoola nabyo bikulu nnyo obiteeka mu ddagala eryo ly'okuwangisa enkumbi n'omukaabira guteekemu bulungi nnyo. N'ennabbugira oyo naye muteekemu naye mulungi nnyo okumugatta mu ddagala eryo ly'ogenda okuwangisa enkumbi oba obutiiti wamu ne kayaayaana. Kayaayaana mukulu nnyo nnyo nnyo. Kayaayaana omwami agezeeko okubeera ng'akuyaayaanira abeere ng'ayaayaanira bintu byo beera nga kayaayaana naye omussaamu. Amaduudu n'amaduudu ago kati amaduudu ago ofuna bikoola wamu n'ebimuli byonna n'obiteeka mu ddagala eryo ly'oba ogenda okuwangisa enkumbi. Ebimuli biba byeru, amaduudu g'olina okukozesa geego. Amaduudu wano gaba gajja kuyamba omwami oyo omukwano gwe abeere ng'agutamiira ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Kwegamba omwami oyo omukwano gwo abeere ng'agutamiira ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Lulimi lumu naye olina omumuteekamu. Ne lulimi lumu oyo mukulu nnyo okumuteeka mu nkumbi, omuwangisa enkumbi wamu n'okumuwangisa obutiiti. Kwegamba mubeere nga mwogera olulimi lumu gwe n'omwami wo nga ky'omugamba akiwulira ate naye kyakugamba ng'okiwulira. Kwegamba mubeere nga mwogera olulimi lumu. Lulimi lumu oyo naye mukulu nnyo omuteeka mu ddagala eriwanga enkumbi. Olusiiti n'olusiiti olwo obukoola bukulu nnyo 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 okubuteeka mu ddagala eryo eriwanga enkumbi. Akasekera n'akasekera kakulu nnyo nnyo nnyo. Akasekera ako akatalina maggwa kakulu nnyo okateeka okagatta mu ddagala eryo eriwanga enkumbi. Akasekera akatalina maggwa kano kakulu nnyo. Omwami oyo abeere nga buli kaseera akusekera. Omwami abeere nga buli kaseera akusekera. Kwegamba abeere musanyufu obudde bwonna. Ke kasekera kano kajja kuba kakuyamba. Omwami we abeere ng'abeera musanyufu abeere ng'akusekera abeere musanyufu obudde bwonna naddala nga muli mwenna. Akasekera kano kajja kuyamba ku nsonga eyo. Nako kakulu nnyo okukagatta mu ddagala eryo ly'ogenda okuwangisa enkumbi oba obutiiti. N'wabaawo n'akabba mutima. Akabba mutima ako nako kakulu nnyo okukagatta mu ddagala erigenda okuwanga enkumbi wamu n'okuwanga obutiiti. Omwami wo buli kaseera abeere ng'omutima gwe gulowooza ggwe wekka. Kwegamba abeere gy'anaabeera eyo ng'omutima gwe gulowooza ggwe wekka. N'olwekyo akabba mutima ako kakulu nnyo kateeka mu ddagala eryo ly'ogenda okuwangisa enkumbi. Eddagala erisembayo
ekimuli ky'ejjirikiti n'ekimuli ky'ejjirikiti ekyo nakyo singa obeera okifunye kiteeke mu ddagala eryo ly'ogenda okuwangisa enkumbi oba obutiiti. Ekimuli ky'ejjirikiti kinoonye, kikulu nnyo. Osobola okufuna ebimuli nga 2 oba 4 n'obiteekamu, bijja kukukolera bulungi nnyo. Eddagala lyeryo ly'olina okutunuulira ng'ogenda kuwanga nkumbi oba obutiiti. Ddagala kkulu nnyo. Kati bw'obeera ogenda kuwanga nkumbi osobola oddikozesa mu nkozesa ya mirundi 2. Osobola okusooka n'olikola ensaano. Ebiseera ebisinga eddagala lino mulitya nnyo, tirijja kukyusa enkumbi zammwe, lijja kukyusa obugoye bwammwe bukyuke kkala. Abasinga mulitya lwekyo. Kati n'olwekyo osobola oddikolamu ensaano, naye bw'oba olyanika, lyanike mu kisiikirize oba mu nnyumba lisobole okusigaza omugaso ogwo gwe twetaaga. Bw'onaalyanika mu kasana ne likalira mu kasana, ekyamazima ligenda kwonooneka, omusana gwonoona eddagala ne liggwaamu amaanyi ago ge tubeera twetaaga ag'obutonde. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'olyanika mu kisiikirize ne wava omusana oba mu nnyumba. Bwe limala okkala lisekule olikolemu ensaano. Kati ensaano eyo oyiwa amazzi mu bbaafu nga mpya, ogigula nga mpya n'oyiwamu amazzi nga gawerako, n'oddira ensaano eyo n'obeera ng'ogiyiwa mu mazzi ago, oteekamu esaanidde, n'obeera ng'onnyikamu obugoye obwo emirundi ng'ena. Obunnyikamu bw'ojjamu onnyikamu nga bw'ojjamu, bw'omala n'ofuna w'obwanika bubeere nga bulengejja, kijja kubeera ddala kirungi nnyo, bubeere nga bukaliramu eddagala eryo. Kati enkola endala gw'abeera atatya kugamba nti bugoye bujja kukyuka kkala, okola otya? Funa ebbaafu nga mpya, teekamu amazzi ebbaafu eyo ejjule, kwata eddagala eryo, genda ng'oggyako bukoola n'obumuli, enkugambye eriyo obumuli, beera ng'obuteeka mu bbaafu eyo, buyengere mu mazzi ago amangi, obuyengere ddala. Bw'omala obuyenga, kwata obugoye bwaffe buno bunnyike mu mazzi omwo nga bw'obuggyamu, obunnyikemu nga bw'obuggyamu, obunnyikemu nga bw'obuggyamu. Bw'omala ofune w'obuteeka bubeere nga bulengejja. Osobola obwanika mu kisenge n'obuteeka waggulu nga bulengejja, amazzi ago gatonnyera okuke nga gayiika mu bbaafu eyo. Funa w'obuteeka mu bbanga bubeere nga bulengejja, ne kabeera nga katonnyolokoka ppaka bwe kanaggwaamu. Naye ate era n'ekirala osobola okuzikamula, tekiba na buzibu. Abasinga babatiisa nti enkumbi ezo tolina zikamula, bw'oba ozaanise olina zaanika nga zirengejja. Ekikulu kya byonna enkumbi ezo ekyamazima tolina kuzaanika bweru ku waya, nedda, zaanike mu nnyumba. Naye osobola ozikamula, oteekeddwa bukozesa nga bukaze bulungi. Ekyo kikulu nnyo obutafuna bulwadde, kuba jjukira ogenda okukateeka tewasaana kugendayo bukyafu, oba gy'ogenda okukasiimuuza kasaana kabeere nga kayonjo ate kabeere nga kakaze bulungi. Jjukira olina kukaanika mu nnyumba mu kisenge. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti nze nkugamba nti kakamule, eddagala liba limaze okgendamu, kasobole okwanguwa okukala ate kakale bulungi. Mubeere nga mukozesa obugoye obwo obw'omu buliri naye nga mubuwanzeemu eddagala nga bwe mba nnyonnyodde, wamu n'obutiiti bwe mwambala mubeere nga mubwambala naye nga mutaddemu ku ddagala. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.